Mbaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amanya gange yenze Trevor Online, era nga nze ne yaliko omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku misango mu police Charles Twine Masio agguddwako emisango mu butongole mu kkooti ya Buganda Road. Ono agguddwako emisango egiwerera ddala nga mwe muli ogw'okukuma omuliro mu bantu, kiyite incitement of violence, okusiga obukyayi, hate speech, malicious communication nga kwe kufulumya obubaka obugendereddwamu okutuusa obulabe eri gw'obusindikidde, saako n'okwekobaana okuzza omusango omunene, kiyite conspiracy to commit a felony. Twine yabuzibwawo ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde, alabiseeko ne munnankyukakyuka Mitala Nuwa abangi gwe tumanyi nga Nuwa Mutwe ku kkooti ya Buganda Road. Okusinziira ku mpapula za kkooti, ababiri bano bagguddwako emisango egiwera nga gyakolebwa ku mitimbagano wakati wa January wa 2024 ne May wa 2025. Kigambibwa nti oludda oluwaabi lulumiriza Twine ng'ayita mu mikutu gye egya social media okukuma omuliro mu Nuwa Mutwe alumbe era atte pulezidenti w'eggwanga ne Peva ng'asinziira mu ofiisi mwe yali oba endowooza ye y'ebyobufuzi. Mu misango emirala, Twine yakuma omuliro mu Nuwa Mutwe aviireko okutta General Muhoozi Kainerugaba nga ne wano yasinziira mu ofiisi mwali oba endowooza ye y'ebyobufuzi. Ono era avunaanwa okusiga obukyayi mu Kawaayiro namba 26 ak'etteeka erifuga enkozesa y'ebyuma bikalimagezi bwe yasindika ebijweteke ku sipiika wa Parliament Right Honourable Anita Among we yamuyitira omuntu omuvundu era amulumiriza okuteeka ssente mu mivuyo n'okutta abantu mu disitulikiti y'e Bukedea, ekintu ekigendereddwamu okutumbula obukambwe ku sipiika wa Parliament. Mu bufu bwe bumu avunaanwa okusaasaanya amawulire ag'obulabe ku sipiika. Emisango egyaguddwa ku Twine gyeyongererayo ddala paka ku mumyuka wa sipiika Right Honourable Thomas Tayebwa gwe yayita money launderer oba muyite omuntu ayingiza ssente mu makubo oba mu mitendera emikyamu, fraudster ng'abeera mufere wamu ne masquerader eyeefuula. Ono yayita General Muhoozi Kainerugaba ne General James Birungi ebigambo bye sigenda kwatula, wabula kigambibwa nti yafulumya ne statement egamba nti abayima bantu batemu, ekintu ekyali kigendereddwamu okusiga obukyayi eri eggwanga lyabwe. Mbajjukiza okufollowinga, okulikinga n'okusubscribinga ku Trevor Online YouTube channel. Assistant of Police, Twine Masio Charles, you are a male adult, you are 48 years, you are Munyankole by tribe, you are police officer attached to Parliamentary Police Station, you reside in Bukemba, Selo, Majije Parish, Kasara Town Council in Oxford District. And you reside in Kabule Central Road in Matuga in Oxford District. Eight counts. The first count is inciting to violence under Section 79(1) of the Penal Code Act, Cap 128. That Detective SP Twine Masio Charles between January 2024 and May 2025 at various places within Kampala Capital City Authority through electronic social media messages incited Mitala Nuwa alias Nuwa Mutwe to attack and cause the death of the President Republic of Uganda using favors by reason of his office for political opinion. Absolutely not. The plea of not guilty has been hit on count number 1. Count number 2 is incitement to violence under Section 79(1) of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that you, Deputy Assistant of Police Twine Masio Charles between January 2024 and May 2025 at various places in Kampala, within Kampala Capital City Authority, through electronic social media messages incited Mitala Nuwa alias Nuwa Mutwe to cause the death of General Muhoozi Kainerugaba by reason of his office or political opinion.